tukubiriza gavumenti nti eyongere ssente nnyingi naddala mu bibiina ebirimu abakyala. Abakyala bwe banaabeera nga beesitudde nga basituse mu byenfuna bajja kuweerera abaana baabwe kubanga ensangi zino abasajja bangi abaleseewo obuvunaanyizibwa tebakyaweerera baana. Osanga omuzadde omukyala nga yaweerera omwana buli kimu yakikola. Twongere okukola ennyo tulime kubanga kati kye twasigazizza okujjamu ku ssente. Kati essaawa zino kiro y'emmwanyi ya nusu kanaana. Abaalima emmwanyi beeyagala. Mbasaba twongere okulima ennyo. Abavubuka manye okusoomozebwa ffe tusinga essaawa zino okuyitamu okw'amaanyi. Abavubuka bagenze nnyo mu bodaboda. Naye mbasaba mu nnaku 7 lwakiri ennya baziteeke mu kulima, ennaku endala bagende mu bodaboda. Inti ssente zino ze mutuwa ffe ng'abakyala zimuteeka eri waggulu muzireete mu bibiina bino ebyowansi eby'abakyala. Bwe muziteeka eri waggulu zibeeramu ebyobusoso bingi ate nga ffe abawansi tubikola ki nga tetubisobola. Gavumenti mutuyambe. Mu bibiina byaffe bino bye tulimu tusobola okulima awamu n'okulunda naye tetulina busobozi. Gavumenti etuleetere ebikozesebwa mu kulima, etuleetere ebikozesebwa mu kulunda awamu n'ebyokulunda batuteekemu ssente naffe tusobole okwekulaakulanya. Twetaaga okwongera okufuna emisomo naddala egidda ku bulimi n'obulunzi. Bammemba baffe abasinga obungi balimi, balunzi, kale n'abalala basuubuzi. Kakati okumanya kwetaagibwa mu bantu baffe abalimi okulaba nti bw'oba ogenda kulima ekirime nti nyaanya ozirabirira otya. Bwe tweyongerayo enkya ya leero ababaka abavuganya gavumenti